Next level, I'm a Mr. Gadget as usual. So not calling color video. After a while, we find that Zarawo recently no number citizens in Berako before long time so seeing this was a quarter of the Star TV program in Chigunda. We never tulaba ku Star TV program at Chigunda the CDB better the king herself representing Fidigali. Yeah man. So seeing Jaga to know a bit mwenda. Yes. Otandise no muliro amanyi manji ensasa genye mu industry chiri kudwachi what all this Cindy. Ndoza mukama yamanyi, you know, starting out the year sign a plan yonna waiting for ba to mwezi guno kutuka ngenda kola weta tiyaliwo just charge ne flow ngeri embere je yalimu kitambula bwachito. Yes. So Cindy tunule twatu kola limba chi lero tukola copycat. Yes. Ani muhandisi wa copycat? Ati copycat chorus guy muhandisi omulungi bamuita Black Skin. Yes, yawuliza ekyaliwo at the moment, you know, nawandika olimba copycat. Naye yasooka ddala oduwandika nali sina inspiration ey'oduyimba. Kati situation neddawo nga bwe wagitegereye yabato biki. Kati ne mugamba guy olimba lwewawandika chorus eyo kitegera nampeza chorus nenjiteekawo verses zonna neziwandika. Copycat ono verses oziwandika ofuna chorus. Verses no ziri kuki? Tunulire verse 1 verse 2 verse 3 natusibridging ezo naziri kuki? Ziri about basically copycat. Kitegera omuntu nga ye yasangawo ekintu nga kyakabi n'akiyigirawo n'akiyigirako natandika ekiche na building ekiche nga already akisanzeewo nga bwe kiri naye oluma n'okubuilding ekiche nalowooza nkyakabinya atandika okuzala baje yakola ki yatandikira inspiration ye gye yatandikira. That's what we talk about the copycat ekyoyogerako ekyo. So copycat is it a specific ku muntu omu mu industry oba kiri ku bantu abatali original? It's just about people who are not original. Atenze sina buzibu n'abantu abatali original until you try and disrespect the original. Okitegera buli omu asigale mu level ze because it doesn't matter how amazing you are, you know, as a copycat. It is okay. Tewali akulebesa kukola mirimu gyo. Naye ate tututala waffe original. Okitegera kikyuka. So sindi tutunulire ani akola audio Enobix. Awo wenyine ngenda kuza Cindy recently twalina musajja waffe bamuyitanga JOB kyekyamutuukako. Ekyaliyo tukyakola tune. Because people used to know nga balowooza JOB studio yiyo. Well, nina shares mu studio ya JOB, yes. We twatandika kukola together 2 years ago. Twagatte sente netutandire nyo ekintu tukigeza side working together. But nali saagala kukola n'omuntu omu yekka because buli artist na art ye. So mba njagala fulumako ko nenkyusa mu style katono naye nkyakola ne JOB. Yes. So tutunulire Cindy 2019 obusungu bungi ensasa genga we nakunywedde yakabi. So tutunulire ani gwe wa video eno? What wadde okubanta akola video? Bamuita Darlington. 01 Media. So mugonna lwaki Darlington? Because yampereza concept yakabi. Because olimba lwavuma nafuna so many applications. Kopi buli yangamba nja shooting every day shooting. Konze kale kiriya send me a what? Sent me a concept. So when I never ne Darlington, but I had Darlington, you know, name quarter, I was like, this is close to what I want. So to deciding so tutunulire Cindy mu industry no omanyi engambo zingi kuluyimba luno oluyimba luno lutadde omuntu omu omulala abantu gwe balowooza abatiyandibadde kumbiranye n'ata bbiri waziwuliddeko? Naziwulidde. So wata bbiri ezo oluyimba olumu abantu gye bayitira gye batambulira balowooza lusinga ebbiri. Lwaki gwe tokoze ebbiri n'okola lumu? Because seetaaga. Nze ndowooza ng'abantu bwe balowooza nga bo bwe balowooza nti no olwange lusinga zino ebbiri nange bwe ndowooza. So kiggwera wa kino? I don't need to. Seetaagirako ddala, you know, because ebintu bye tubikolera bafaani. Kati bafaani bwe basiima nga lwaki ate neeyongera okukola ky'okweyuzaayuza, there's no point. So bo baasiimye copycat bamwagadde ne bagamba nti mulungi nnyo asinga na ziri ennyimba ddala, so lwaki nze neetawaana. So Cindy, olabikise maybe of all generations tobakuwandiikidde ne batebakuwandiikira your music. Cindy alabikirwako ddi ng'awandiikirwa music we ng'abantu abalala bamuwandiikira? Sunset was the first time Mozerator. Yes, Mozerator. So should we expect other projects as under West? Definitely. Katingalu no copycat nga omulaye Black Skin yawandika chorus nempandika verses. Njagala nnyo okubeera part of my work. Sa tuvula bangamba nzisiriddamu because I don't want abankolera buli kimu. Njagala okuwa fana ekintu nga kiva mu nze nga Cindy. Nkyenyumirizaamu nnyo. So that's why sitera kukola never write.
So Cindy omwaka guno collabo nyingi lwaki kuba tutunulira waliwo recently gyokoze nejjo washudinze Billy Amtoli tulina Viper Ranking tulina Karoka Sita collabo nyingi lwaki? Because I feel like it's the time for me of supporting talent. Okay. Before Nalindo was nzenganze just trying to supporting okitegere okweteka out there, so collaborations is ekintu kyane. Okay. This year I felt like engaging Fangade mu industry has been more than 10 years. Okay. So this year I thought, you know what, kwata kubana abato okitegere tubateke ku map as well. So for me it's just about my legacy. Okay. Bora guno mwaka ndikola nnyo with young artists. So awo wennyini emabegako olabika mu studio eyali ya Monster Studios ngokola oluyimba ne Bebe Cool kyekyalotukako? Oluyimba tetwalusiima fembi twamala dukola tetuluwuliza, but you know if wanga brand ya Cindy ne Bebe Cool egenda kukwatagana kino okuba kyakabi nnyo, you have to be careful. So we twamala duwuliza tetwalusiima kino tusalawo nti ne tuluyiwa. Awo wennyini tujja emabegako ne still Dr. Jose Camilo olabikira kuwa yali comedy night Dr. Jose Camilo yalagwa mu makolabo okola ddi naye oluyimba? Tujja. So tulia Cindy mu bakyala ng'ogyeko abalala bonna omuntu wavayo n'agamba asasulira kolabo ogikole ne Shibo oyinza ogikola? Yes. Nolwekino kolabo ejatunda okitegera ejatunda naye kati ejatuwa ne concert tojja kuba but ojja kuba kolabo. Okay. Yes. So Cindy asembayo ddi okukola concert? The 2016. 2016. Yes. So tusuubira omwaka guno tulina 2000 what? 17. Hey. Okay. 2017 when I say kola concert. Yes. So tunulire Cindy tulina enteekateeka because you've not been that Cindy emyaka egiwedde ebiri ng'ota music what ne collaborations bweziti. So tusuubira something different package endala oba like a collab oba listeners party? More music first of all because mukimanyi nze sitera kuta music mungi. Okay. Usually mu mwaka nja kutenye babiri satu at most, but kuno omwaka I want to release more music. Cindy kanjagala concert byonna. Concert tukisuubira omwaka guno? Inshallah. Yes, sir. Okay. So Cindy olabikiddwa ng'omuntu olina management? Weli njita team si management. Si management. Cindy lwaki wagoba manager? Sagoba manager. Webibuuzo bibuuziddwa abantu bangi Cindy talina management. Cindy agoba manager. Lwaki olina team ate olina label wa management? Kintu kugamba njagala nnyo okuba part of my direction. Oba ofuna management bakugamba nti kati Cindy tudda wano. Sibyagala okitegera nakula mu ngeri nti I am self-made, I am self-built. Njagala nnyo okumanya original. Saagala kuntwala butwazi nga mbisa amaaso nti kale ntwala wano tukola saagala. Cindy kati bamanager bo tebabyagala ebyo. Ayagala kugamba Cindy music water ayavaako ati style empya yino yimba okitegera nze sibyagala. Yes, kyovulaba nina team si management. So abantu bagamba Cindy wakowa okwawula kyovulaba wagoba manager. Okwawula kye omuntu nti angasero manager batekinga commission nti wenkubira manager nti njagala okunyimbira ekkulu million ziba 10 naye nga ate waba badde Cindy anyanyimbire nga 8 so kwawula okwo kwawula okuba kuita bubbi kubanga kati ne team yange era twawula okitegera I pay my team I buli omu team yange nsasula zile sente tuzawo naye bwe bakuita bubbi era kati mukikyuse Cindy yakoowa obubbi. I don't mind dividing my money. You know, but you're more quality to so many for what they did. Cindy, omuntu wavayo nga capable of managing your child. What are women any manager, any label? Here's the thing, I don't want money. Ever saga. Naye bw'obanga oyagala kujoininga team yaffe. What direction if you big down tukole. Naye bw'oba oyagala nti tufuke manager wange. Nze ntulaawo nga tule tekigenda kuba. Cindy wazimba nedda sinazimba mu nkaayana omanyi wetukayana twali abateeyo nga tukayana abantu bagamba nga mukayana nogamba ate kasata tafayina emotoka kasatu otegeera oluzinze otegeera ogudde so mu mbeera eno mu nsikagana ezibaddewo n'ebigambo ebigambibwa Cindy opangisa tozimbanga ekitegeezo kyapangisa ozimba ddi nazimbira mama wange it was the biggest thing in my mind okitegeera because engeri gye twakulamu n'engeri gye twabonaabona mu mayumba so when I feel set I was like you know what let's build a bank so my mom has a home in Kampala in Mbale ne Mukyala courtesy of me and the rest of us bagamba Cindy yagwa yagala kulipira Cindy wagwa ngudde wuwo mu sitting room yo
abagambye kubanga bwe tokyawuliza music wange okitegeera anybody who says Cindy yagwa kitegeeza you as you no longer listen to my music gwe ne DJ wo n'abantu abakukaalo kamwe okitegeera naye not everybody kyekisula omuyimbi Cindy ekisula omuyimbi I think small mistakes basobola okutamanya bafaani bakye baagala kituwa essente bulijjo kikola nze nga CD it doesn't matter whether DJ akubye music oba takubye I know what my fans want and I give it to them. So the minute you step away from what your fans want I will turn it off. Yes, because nze naawe ne bwe tulwana tutya kasita nga bano abatulaba bakyanjagala ne woba tonjagala it doesn't matter but it doesn't matter how much you love me as a TV bano baba nga tebanjagala there's no money I can make I will turn it off. So the biggest problem is not knowing abantu bwe baagala. Yes. So Cindy tutunule 2017 ono ensasage y'amaanyi omuntu wavaayo n'agamba ngenda sasulira button wandyagadde sente meka? Tulane twogera naye tolaba nze saagala kiremesa kuba njagala nnyo kibeeko so kyonna gye kiri kijja kuggwa because I want it to happen because ng'abakyala tetukolangako bato tekibangawo ntinabakazi legacy naawe and I want to be part of it okitegeera njagala I want to be the first woman who did that kati nze ekyo kinsingira ne sente ekyo okitegeera so si kikulu enkya ne bwe nzirayo waka nga sina 10 kyenfunyeeko eyo bato naye nga tugikoze okitegeera ne nteekawo stamp yange enta industry saagala muntu yenaddemu amanyiire okitegeera that is it that's what I want. So Cindy abantu bagamba ku side yo bato yandibadde yeesulise hit ntono hit eri ziri nnyingi kyekituufu ku kyo? Oyo omuntu tamanyi oyo omuntu ayogera tamanyi and about the when we do a battle it's not about hits it's how well you can deliver whatever you have that is it newoba ne hit okyanga tosobola ziyimba nga watuse ku stage ng'oflatinga okitegeera tekima it doesn't matter kati omwana ayinza okuba nga wadda nnyo n'ennyiba ze tebazimanyi ne najja n'akuba voko newoba nga bwe kamiri okitegeera kye ŋŋamba that stage ojja kuvaawo ng'obbaawenze. So it really does not matter how many hits. So Cindy awo wennyini akankoneko emabega waliwo ku ekibiina ky'abayimbi ekize mu Uganda ekikomyewo kibadde formulated Wuma oli part of Wuma okkiriza mu Wuma n'obukulembeze obukkirizamu so mu mbeera eno g'osubira leadership kuba the legends like Ragadi ba criticizing obukulembeze buno Khalifa criticizing golowooza abayimbi you should be part of this? Yes, I think all artists should be part of it for one reason. For the first time we have leaders who we know nti bano bayimbi. The last time bano aba UPRS ne baani tetubamanyi bali ba actors manyi bali ba businessmen they don't understand what's going on in the entertainment industry. Naye nga kati ono waliyo White Bena so nga mwana White kitegeera wagede tebiri mu makulu I know that guy kitegeera so okubira Sophia ne Mugabe because ali artist so teso agenda president ayogera ebyekisiru amanyi engeri gye kiruma because akirimu ate si kubanga nti ba artist abedda bokka White wakati yakakola launch job okitegeera kye ngamba si bino nti artist yagwa kati anoonya kaja no all those artists are doing well so that is why Uma is like the best solution right now for the artists in Uganda. Yes. So Cindy ngatuduka muzibu ki wetufunye ku video shoot onakola leo? Video shoot ya lero tugenze mu ghetto kateba tukubireyo I think that was the first problem then also obudde nze nganze timu yange tutwakoche budde because we had a video shoot yesterday so everybody was really tired so kuddamu organizing buli omu nakutuuka some people arrive late shooting am ghetto abaye ne batuchukirawo now so Cindy ani akwambaza as usual Chaligonza as usual yes we best style in Zelero ne Savannah Boulevard you know yes and really ziri gaya bado asangibwawa ali mobile so mukubira najja nakwata mu mpolampola so ngatuduka nnyonnyo okufagira nze nga Cindy Biebe mwebalo okuntuusa wendi leero naye era mwebalo supporting all Ugandan artists and also okuwagira UBC. What's up? This is Cindy Biebe to the king herself and I want to say big up to Star TV. Mwabasi.